mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olunaku olwaliro nze nammwe abakyala abaana abawala njagadde mbawe ku ddagala lino ndibabuulire ligenda bayambako beera ng'onyweza omusajja oyo abeere nga akwagala buli kaseera abeere nga alowooza ggwe beera ng'omukolera eddagala lino kwegamba eyo yonna gy'anaabeera abeere nga ali ku ggwe alemerwe n'okukola ekintu buli kaseera abeere nga alowooza ggwe abeere nga alowooza kudda waka abeere nga alowooza ku bintu byo. Tugenda kukozesa ke tuyita akatakula ako kalungi nnyo. Eddagala eri akatakula esookera ddala kateekebwa mu byogero by'abaana abawere abaakazaalibwa. Akatakula ako omulenzi n'omuwala kateekebwamu bulungi nnyo. Ekirala ng'omukyala omwana omuwala ng'oteekateeka ddagala lya kuteeka mu nkumbi okuwanga enkumbi n'aka katakula kakulu nnyo kateekebwa nnyo mu nkumbi ezo ka mugaso. Akatakula keeko kajjanjaba bingi ne katunuulireko kino olwaleero. Nkusaba ofune eddagala eryo lye tuyita akatakula. Bw'oba okafunye funako obukoola bw'osobodde okufunako, naye ofuba okulaba ng'obukoola bw'ofuna nga si bwa nsobi. Ofuna 4, 2, 4, 8 bw'otyo. Funa akatakula ofune n'akabba mutima. N'akabba mutima funako obukoola, so ofunako obukoola 2 oba 4. Eddagala eryo ligatte wamu lyanike bulungi likale bulungi. We liba likaze nkusaba okolemu ensaano. Tukozese ensaano y'akabba mutima wamu n'akatakula bye tugenda okukozesa. Bw'oba omaze ogiteekateeka bulungi ensaano eyo, ddira ensaano eno oyoleko katini nga bw'oteeka mu mmere y'omwami wo. Teekamu katono kajja kuba kakolo. Teekamu katono nnyo kajja kukola. Yola ku nsaano n'engalo oteekemu katono. Akatakula kano bw'oba okateeka mu mmere y'omwami oteeka mu mmere y'omwami yokka mw'oba oteeka. Kikulu nnyo. Kateekeremu wali ku ssowaani. Yiiyo engeri gy'oyinza okukateeka mu mmere, mu nva oba mu caayi. Kati bw'oba okateekamu oteekeddwa okwogera. Osobola okugamba nti kano katakula, njagala katakula omutima gw'omwami wange gundi. Mwogera amannya ge. Kankuddire mwogamba nti kano katakula, njagala katakule omutima gwa mwami wange gundi gubeere nga gulowooza ku nze nzekka obudde bwonna essaawa yonna. Kano katakula, njagala katakule omutima gw'omwami wange gundi buli kaseera gubeere nga gulowooza ku nze nzekka, gubeere nga guli ku nze nzekka. Njagala katakula ebirowoozo by'omwami wange buli kaseera bibeere nga biri ku nze, bibeere nga birowooza nze nzekka, nze mukyala we. Bw'otyo bw'oba ogamba kijja kuba kirungi nnyo. Beera ng'olikola ng'oliddiŋŋana olw'ensonga akatakula kano kalungi nnyo. Bw'okagattamu akabba mutima kigenda kukuyambako okusika omutima gw'omwami wo buli kaseera abeere nga ali ku ggwe, omutima gubeere nga gulowooza ggwe buli kaseera. Yonna gy'anaabeera ebirowoozo bye bigenda kubeera ku ggwe singa onaagenda okukozesa eddagala eryo mpolampola. Eddagala lino nno osobola oddikozesa okusingako awo lwakuba mubaamuko ebizibuzibu okwogera, naye bansobola okunnyonnyola naddala mu nkozesa eyo ebeera enzibuzibu. Bw'ojja ku WhatsApp yange bansobola okunnyonnyola mu nkozesa eyo endala. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Ekyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.